Abaana kati baweze abaana nkaaga abakamala okufa ku baana 9 ababadde ate munnange mu bus. Ng'okyali ku baana nkaaga abaakafa abakakasiddwa kakati omuwendo gwongedde okulinnya. Olunaku lwabadde lwaggulo baase ne bayisa abantu 21 ababadde bafudde webugenza okukeerera nga bali mu nkaaga wabula ate webuwungeredde bandibanga bayingidde 7. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax wetwolekedde ampuliriza amawulire agaliwo essaawa zino amapya genjagala otegeere ampuliriza ekiri munda mu National Unity Platform kakati kifumba mutuku ekiri munda mu kibiina ekya NUP gwe tulokkalira owulire ebigambo bibino nsazeewo mbikusumululire mbisosotole owulire ebigambo ebitiisa. Kakati mukwano gwange video nkusaba sooka ogimpera ekigalo omukutu gwa EKTV Media Uganda era nkusaba osubscribinge webanga okyali mupya ayagala okulanga naffe tetulina tabbu yadde n'akamu n'akatono ogenda mu comment ng'otugamba kyagala tukutambulize. Jose Godizi Mase webala omulimu gw'okutambuza message eno ey'enkyukakyuka. Kakati wuliriza munda mu NUP ampuliriza nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ali munda mu ggwanga erya America gye buvuddeko yategeezezza olunaku lwabadde lwakutaano nti essaawa yonna takyaweza mwezi mulamba nga tanabakubira nga adda munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno bino ebigambo bye yayogedde ku lunaku lwabadde olwokutaano ng'avudde okusala ejjuma olunaku olwalira amawulire agafulumye kakati ganjawulo kwago. Wuliriza nnyo amawulire ensonda zitulaga nti mwami Kyagulanyi kakati yeefulidde mu kisinga embazzi era nakakasizza ensi n'ategeeza nti mbadde wakudda mwezi nga gumu kakati mbisazizzaamu ebintu bikyuse. Okusinza ku mawulire ge tufuna agava munda mu kibiina kya NUP waliwo oluvuuvuumo waliwo eŋŋambo ezibadde zitandise okubeera nga zibungeetebwa nga zisongebwa mu bakulembeze munda mu kibiina ekya NUP. Kakati nga amawulire galaga nti omukulu amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya, omukulu amanyikiddwa nga David Katana n'omukyala Lina Zedriga kakati bano be bamu ku bakulu abanene ddala abakyali ebweru abalana bakubeera nga basibwa kwabo abasibwa munda mu NUP. Kati wuliriza nga kigambibwa mbu wuliriza nnyo wano njagala owulirize nnyo wano ng'abantu batandise okuzunza ebigambo ng'era amawulire gatandise okufuluma agava mu nsonda ez'enjawulo nga galaga David Katana oyo ye oyo ye Secretary. Kakati waliwo David Lewis Rubongoya oyo ye Secretary General. Oli muwanika David Katana Katana muwanika David Lewis Rubongoya ono Secretary General. Mama Lina Zedriga ye Acting President. Kati wuliriza ennaku nga 3 emabega kigambibwa nti bano mbu basinkana convoy. Wuliriza basinkana delegation okuva munda mu State House basinkana abantu ba NRM. Wuliriza nnyo abantu bano ba NRM mbu ekyabasinkanya abantu bano bali bava General Museveni nga yabasindise butereevu. Kakati bano ne basalawo bateese ku nsonga za iPod nga balina NRM yokka. Wuliriza jjukira nti NRM buli kimu wano munda mu ggwanga erya Uganda kakati essaawa zino wetwogerera yesinga okubeera nga ekinamu omukono waggulu. Kati wulira kakati nga kigambwa nti bano basaba ebintu nga 3 okwegatta ku iPod. Kakati wano wali okulya nokomba S1 ebintu ebisatu nkubuulira byenjagala owulire wabula nga National Unity Platform evuddeyo mu lwatu emisana tteke bino ne babyegaana era nga babisambazze misana tteke bano nga bagamba tebasinkanangako bakulu bano tebalina nteeseganya zonna ze bali bateeseganyizza na bakulu bano wabula nga sinabakubeera nga nkubulira babisambazze batya biki bye basambazze. Bano nga bagamba mbu waliwo ensisinkano ey'abakulu munda mu kibiina kya NUP mbu nga baagala President Kyagulanyi Ssentamu akomezebwewo okwaboobwe oba akomewo gavumenti emukkirize ewatali kakwakulizo konna. Wuliriza ewatali kakwakulizo konna. Eyo y'ensisinkano eyasookera ddala era nga eno yali number 1 point ku lupapula eyali enkulu. Ekyokubiri bano nga bagamba mbu nga baagala baweebwe ssente ng'ebiina ebirala baweebwa ssente okuva mu iPod nga tekuli kakwakulizo. Wuliriza gwe nkyakwongera ebigambo kyokka nga ekyokusatu bagamba mbu bino byonna ebigenda mu maaso munda mu kibiina kya NUP balina n'okubeera nga abasibe bonna abaasibwa bayimbulwa. Abasibe bonna abaasibwa balina okubeera nga bayimbulwa era mbu y'ensonga lwaki abakulu bano munda mu NUP abakulu abanene ddala basinkana abakulu delegation eyava General Museveni nga baagala abasibe bonna mbu boogere nabo babayimbule awatali kakwakulizo kanene nnyo nga baagala President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
akomewo okwabobwe nga tagenda kuvunaanibwa musango yadde nagumu yadde okukwatibwako oba okuswazibwa nga bwe twalabye abakulu nga Alhaji Elias Lukwago bwe yaswazibwa. Kaakati nno bino byonna mbu bye byatuukibwako wali mu meeting eyali enkambo, wabula mbu kuno kwali kusaba kwa NUP wali okusinza ku mawulire kati kalaga omukulu amanyikiddwa nga Secretary General wa National Unity Platform, omukulu Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi, bano bavuddeyo misana tteke mu lwatu ne bagaa nti ebyatubiwulira babyogera abantu naye twagala okukakasa ensi tetusinkanangako bantu ba NRM ku nsonga zino zonna, kubanga abaasibibwa aba NUP tebalina musango na gumu gwe baali bazizza. Mwami Kyagulanyi bwe yagenda ebweru yeekatazza musango na gumu gwonna munda mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno nga sinakutuusa wali ku kinyusi soka oli ebigambo bino nkomewo. Tuli bangi nnyo abalinganze naye temutumanyi naye nga gye tuli bangi nnyo. Okero yakubuulira amannya g'abantu abo, yakubuulira omuwendo gwabwe, teyakubuulira muwendo gwabwe era teyakubuulira amannya gaabwe, teyakubuulira be baani. Yakugamba tuli bangi nnyo abali mu mbeera eno. Kati watyanga abali mu mbeera y'Okero be bavuga zibbaasi z'amasomero ezo, watyanga abali mu mbeera y'Okero be bakola mu bus companies ezo nga badde avuga mu bus eyo kolo bagimujjako ne bagiwa omuntu omulala agenda akole ka side business ako akatuukirize naye nga bagenda kukola mission ya Museveni ey'okutugumbula abaana. Okero yabagamba nti situli siri omu, tuli bangi abakola ebintu nga bino, temwasooka kiteeka mu bwongo. Kati njagala osooka owulirize nkutwale bulungi nnyo. Eno statement yakoleddwa awadde obujulizi ng'ekintu kino kigwawo ku incidence y'abaana aba King David akunnyonnyole. Kati bw'ozzaayo obwongo n'owulira statement ya Okero, owulira statement ya Okero gye yayogera tetusiri omu tuli bangi, owulira statement y'omwami ono gye yayogedde agyogedde mu lufuutifuuti ekulaga nti duleeva atayogerwako nti oba yafudde oba mulamu kuba tamanyikiddwako waali, yafunye okulwabulwa makanika nti emmotoka tekyasobola kutwala baana, giveeko muleete emmotoka endala. Duleeva yawalazizza empaka era yasigadde akozesa emmotoka eyo mpaka emmotoka lwe yakoze ekyaja. Bwe kitegeeza nti Duleeva ayinza okuba nga y'omu ku ttiimu Okero ze yayogerako. Kankozannyira katambi kano okawulya bulungi nnyo. My name is Sabila Abdulhaq. Nagindako ne kuli kamera. Ulira bulungi nnyo. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality, so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to Sipi Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the Kaptogolo sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to Sipi sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in Sipi, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in Sipi, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus
According to his bus, students will be counted to the bus from there in short after them traveling from CP. In a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekotik, that is Kawosa County. So the bus had a mechanical. Yes, the bus had a Mwami Kyagulanyi ampuliriza ng'akyaliyo munda mu ggwanga erya Amerika, amawulire agaasembeyo okubeera nga gafuluma galaze nti ono yamaze n'asinkana Senator Riziki. Omutegedde Senator Riziki akwasaganya ensonga z'eggwanga eza Amerika n'amawanga amalala, era ng'ono yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti eggwanga erya Amerika lyo terigenda kubeera nga likolagana ne General Muhoozi Kainerugaba n'amagye ga UPDF okusinziira ku biriwo omuduumizi w'amagye mbu byatwitinga buli lunaku olukya n'ebyo ebikolebwa okulinyirira eddembe ly'obuntu mbu ng'akulembedde ye General Muhoozi Kainerugaba. Kakati ono amanyikiddwa nga Senator Riziki yaddibwamu Honorable David Kabanda, era ebigambo bye yamuddamu twabiraba wano abatambula naffe, ono nga yamutegeeza nti Amerika erina ebizibu byayo ereme kuyingirira n'okuteeka nnyindo we zitajja. Amerika yawakula olutalo ku Iran olw'ekimpatiira. Amerika agenda e Venezuela n'ekola obunyaguluzi okubba amafuta ag'eggwanga eddala eryetongodde. Kati nga bino byonna byogera Honorable David Kabanda nga biteeka ku Amerika nga bamaze okukakasa nti General Muhoozi ne UPDF baali bamaze okubeera nga babanaabira maaso okukolagana nabo olw'ebyo ebikolobero mbo bye bayita ebikolobero General Muhoozi mbo byagenda maaso n'okubeera nga akola. Kaakati nno wadde bino biri bwe biti, njagala nkutwale munda mu kibiina ekya NUP. Njagala nkutwale munda mu kibiina ekya NUP nkukakase ebigambo biri bye nkugambye kaakati bye twogeddeko ensonga ziri essatu nga n'ekirala kimaze okubeera nga kikakasibwa buli muntu yenna agenda okubeera nga pulezidenti wa kibiina munda mu ggwanga erya Uganda ng'ali mu iPod agenda kuwebwa emmotoka kapyata ng'emmotoka eno ya bukadde 8. Wuliriza nnyo, ng'emmotoka eno ya bukadde 8. Jjukira nti essaawa zino Mwami Kyagulanyi si ye pulezidenti wa NUP wabula ali acting ye mukyala Lina Zedriga. Era essaawa zino NUP nga bwetambuza ensonga bwe ziba nga ziwadde bulungi nnyo essaawa zino omuntu agenda okukwasibwa emmotoka eyo ye mukyala Lina Zedriga acting president essaawa zino. Wabula ng'okusinziira ku mawulire gongera okulumiriza mbu ebya iPod kati NUP yali yabisulubabba nga yabigaana. Kaakati nno nga NRM bagamba okuza NUP mu iPod. Lwaki njogera NRM? Kubanga buli kimu yakiwamba. NRM buli kimu yakiwamba. Kati wuliriza, okusinza ku mawulire galaga nti NUP okudda mu iPod ekkirizibwe bagamba Mwami Kyagulanyi ayina okubeera nga yali ku gurawundi. Wuliriza nnyo, yalina okuba ku gurawundi. Bano nga bagaana ensinkano eya NUP n'ebibiina ebirala ne General Museveni. Kaakati ensinkano eno esange nga Mwami Kyagulanyi wali munda mu ggwanga erya Uganda, olwo basobole okufuna ekifaananyi okuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, General Kaguta Museveni n'abebibiina ebirala byonna munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula era ekimu kigamba nti ekimu ku bividdeko Mwami Kyagulanyi okusalawo okugaana okudda essaawa zino ensonga y'emu ku zo yeeyo. Ono agamba tasobola kukera lunaku lwe lumu naye mirya mu kifaananyi kyekimu ne General Museveni okusinziira ku ebyo byagenda mu maaso Mwami Museveni ne gavumenti ye byegenze mu maaso nga ekola bannayuganda naddala abo abalaga nti bawagira gavumenti ye. Kakati nno ensonga zino zikute wansi ne waggulu. Mwami Kyagulanyi si waakudda kati mpaka nga biri biwedde. Njagala osooka owulirize ensonga zino nga vidiyo giwadde ekigalo tukomewo. Eŋŋambo nga zigamba nti abakulu mu kibiina kye NUP zino zibadde eŋŋambo NUP zeesambaze. Kati siyinza kubulya kyesambaze nga sinza kubulya kusambajja nga sinna kubulya kyesambaze. Luganda lutuufu maybe eŋŋambo zibadde zigamba bwe ziti. Ompulya bulungi? Rumors zibadde nti mu corridors eyo gabadde gawulirwa nti ekibiina kye NUP nti abakulu behind the scenes, behind the curtains, emabega wa curtain baatandika dda negotiations babadde bateesa ne gavumenti mpolampola. Ensonda nga zigamba nti ensonga zibadde 3 NUP zibadde eteesezaako ne gavumenti emabega wa curtain. Ensonda zigamba nti baayogera ku nsonga okusinga zaali 3 nga bwe nkubuulidde.
ensonga essatu esooka yino nti NUP ng'egamba gavumenti, mwami gavumenti, puliizi kkiriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo kuno, era bw'akomawo kuno temumukwatako, era temubaako yadde akasanga akamu bwe kati kemumuggulako. Eyo nsonga emu. Mbu ensonga ey'okubiri, nkubuulira NUP byesambaza sooka obitegeere ggwe. Ensonga ey'okubiri nti ekibiina kyagamba nti bannaye mutuwone ku biliyoni za ssente ziri zimubadde mwagaana okutuwa eza iPod, ezo nazo mukole ki? Muzituwe. Nti kati ensonga ey'okusatu nti n'abasibe baffe ababadde bavundira mu kkomera bambi mubate watali nnyo bukwakkulizo, temuteekawo nnyo mbeera. Bino bya bufuzi, temuteekawo nnyo mbeera, mututeera abasibe. Kaakati enswera zaagasomodde. Kati NUP egambye nti ani nti ffe twatudde ne tuteesa n'abakulu bawakanye Sekuritale General w'ekibiina kya NUP. Kati olugambo ndukubulidde olubadde lutambula awali omukka tewabula muliro. NUP egenza okulaba nga lwongedde okutambula negamba katangaaze. Omanyi buli wabeerawo luuma n'osirika luuma ezo abantu bayinza ogifuula entuufu. Kati NUP evudde mangu nnyo negamba nti bassebo ne bannyabo si bituufu nti twatudde n'abakulu mu gavumenti ne tubasaba Kyagulanyi akomewo aleme kukwatibwako, ne tubasaba biliyoni zino okututeera basibe nga tuteesa buteesa, si bituufu. Kakati abanyimba wannyo ebya Iran, Trump agenda n'atugamba te Iran nsabye twogerezeganye, bansabye ceasefire. Iran ne banagamba alimba. Kati ne NUP egambye si bituufu. Secretary General bamuyita David Lewis Luwongoya agambye nti there is no talks going on, tetuyina yadde enteekateeka eyogera nabo, tewali kwogerezeganya kwonna kugenda mu maaso, temutusibaako matugambuzi kutuliisango, amawulire si matuufu yadde. Kati embeera bwetu bweri naye nga tugategedde, tumaze okuba nti tugategeera. Ati mwongera olugambo kati ndowooza luba lufu, kubanga guba lwogeddeko aluwakanyiza, mbongera lwaki? Luba lufudde kubanga guba lwogeddeko aba aluwakanyiza, naye lukyaliwo. Lugamba lutya? Olugambo lwe bawakanyiza lwe nkubuulira. Bagambye kanzireyo mutooni y'olugambo, manyi abo olugambo boogera mpola mpola, olugambo bo olugambo luba lwampola mpola. Bw'oba olwowakano oyogera nnyo si bituufu. Kati bw'oba oluwa omuntu munnange awulire gagamba nti NUP eyo sayidi ya NUP ebadde mu discussions, mubaddemu Secretary General yennyini luno lugambo, mubaddemu Secretary General yennyini ani David Luwongoya, era nti enteeseganya zino zibaddemu Benjamin Katana. Banange temusalako obumu bonna mu busale aba TikTok muyina omuze omubi, kati muyinza okusalamu kano naye musale oli gino, sala oli gino gwe, lwaki oba waaku katuuna kankongere luma. Munange bibaddemu Secretary General David Lewis Luwongoya, ne bibeeramu Benjamin Katana ono yakwata ensawo y'ekibiina, bibabadde wakati ku mmeeza. Tukimaliriza bino bya bufuzi. Kakati saidi ya gavumenti amawulire galaga nti mubaddemu ambasada wa Uganda mu kibiina ky'amawanga amagatte Adonia Yebare akibaddemu ng'ayogera nani ne Katana, nani ne Lumongoya. NUP ebiwakanyiza lugambo, era olumaze okuwa olugambo nenkubuulira reaction baani abalufulumiza tekinnamanyika, naye mmwe kambabuulire akantu kamu. State House eyo ne mu NUP tetugenda tubawa enswera wano, abantu balina olugambo. Maama meeting ziggwa mu State House, oli naakusindikira message nga tomumanyi n'amala n'agisiimuula. Oli akusindikira message obyogere n'amala n'agisiimuula. Oli akubira essimu n'agamba nti oli wa ndukuwe, naye nga bagambye nti bannange kaakati muna ebingi ebigenda mu maaso ne mutabitega, naye ebimu bimala ne bikola ki ne bivaayo. Sigambye nti bino bituufu. Anyway, tutegedde nti ensonga za iPod luno lugambo nalwo iPod NUP
n'abakulu bakyateesa era nti walabika waliwo ekituukiddwako okulaba nti byonna biggwa nga Kyagulanyi taliiwo. NUP ebeeko byesayininga eddizibwa mu iPod nga Kyagulanyi taliiwo, Zedriga Lina abimale. Ago nago weegali ngakomezaawo, sigenda kwongerako kirala kyonna newankubadde weekiri, sigenda kwongerako kirala kyonna. Kakati gano gensembayo nago mu nswera batugambye nti abakulembeze b'ebibiina by'ebufuzi abali mu iPod byonna binaaba biwedde bagenda kufuna emmotoka. Bagenda kufuna emmotoka ate nga si ya bulijjo, si ya bukadde 100, si ya bukadde 2. Buli mukulembeze wa kibiina nga mmema wa iPod ku mulundi guno birimu emmotoka embaaya nga si ya bukadde 100, si ya bukadde 2, si ya bukadde 3, nga si ya bukadde 4, nga si ya 5, nga si ya 6, nga si ya bukadde 7, wabula nga ya bukadde 8. Bakole emirimu. Oh my God, Allahu Akbar. Museveni asinzidde najjayo n'ag'omu buto okusobola okuwumbawumba n'okuwambagatanya obuyinza bw'eggwanga lyaffe Uganda, abuwamba abuteeke mu mikono gya mutabani we nga kakati we tuwogerera olutala alujje ku engeri eri national, kakati alututte ku international level, nga weewaawo asoose n'alondayo eggwanga United States of America nti ly'eggwanga eryekiise wakati we ne mutabani we omukwasa obukwasa entebe, n'agamba nti weewaawo kayingirire eggwanga United States of America alabe ng'afunayo abantu basobola okuliisa kasente bayambeko mutabani we okuwamba obuyinza mu ggwanga lya Uganda. Muyinza okulowooza nsaaga basebo ne banyabo kino nyina okukibagamba era amawulire gonna nga banoonyeze mu bunnambiro mwe bannansi abakkiririza mu nsi ekyuka nga obuyinza tebuwambibwa tusobole okusala amagezi n'entotto tulabe kiki kye tuzzaako. Basebo ne banyabo ndowooza kansooke mbalage abasajja bano wammanga. Omusajja asooka gwe njagala okubalaga oyo mu kifaananyi erinnya lye ye Chris Stewart, ng'ono ye pulezidenti w'ekitongole kye tugenda okwogerako namukadde kyataddemu ssente okuyambako mutabani we okuwamba obuyinza mu ggwanga lya Uganda, era ng'ono ye pulezidenti w'ekibiina oba ekitongole oba bizinensi oba kampani eyitibwa Skyline Capital. Kakati oyo omu kankulage n'omusajja ow'okubiri ono nga ye Jim Morgan owa kampani endala eyitibwa MGS Incorporated in the United States of America. Kati nga Jim Morgan ono ngenda mukubulirako bingi, ye yawadde musajja mukulu oli gwe nsoose okulaga ono ali ku mabbali ayitibwa Chris Stewart omulimo, nga bonna kati bano mbakulaga omu ku omu bagenda kuba bakulu mu bye tugenda okwogera, sooka obatunuulire obalabe. Kakati bano ababiri be bapya abeegasse, ndowooza ne bano ababiri kamba kuteerewo ku speed ate mbeere nga nzija okugibwa programu yonna mu bujjuvu nga mbongera ku bali ababiri bensoose okubalaga. Basebo ne banyabo n'omusajja ono namukolako emabegakaawo programu omwaka guno nga gutandika ayitibwa Joseph J. Slaviki, ng'era ono ye founder era ye president owa kampani eyitibwa Scribe Strategies and Advisors. Ndowooza kansembeeyo nga mbalaga munnamagye eyakola ebikolobero ne bamugoba mu magye ga Amerika, ono namukadde ayitibwa Michael Flynn eyalabikako ne namukadde Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga lya Uganda omwaka guno gwennyini nga gutandika. Kati abasajja abo bana betugenda okusinziirako okwogerako mu programu eno yonna ngenda bakubuulirako mu bujjuvu. Kakati tuulokkalire owulire akatyabaga mwongere n'okubaganya ebirowoozo tulabe akatyabaga kano tugenda kukasalira tutya. Namukadde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akutte obutitimbe bwa ssente n'abusasula musajja mukulu oyo gwembalaga ayitibwa Jim Moran, nga Jim Moran ono ye nannyini kampani eyitibwa MGS oba giyite Moran Global Strategies. Ono amuyambeko okusobola okuyamba mutabani we mu kuwamba obuyinza mu ggwanga lya Uganda, era ng'empapula zino ndowooza nazirabyeko naye nammwe kanzibalageko musobole okukakasa ebintu byonna nga bwe mbibagamba. Basebo ne banyabo mu ggwanga lya United States of America bw'oba olina omuntu yenna gw'okolera nga si munnansi wa ggwanga eryo, kyonna ky'omukolera olina okugenda mu gavumenti n'okiwandiisa era n'okibabuulira nti ngenda mukolera kintu kino.
wansi w'etteeka eriyitibwa FARA oba liyite Foreign Agent Registration Act. Ngeno Foreign Agent Registration Act lyetteeka erikukkiriza okubaako omuntu atali mu America oba ekitongole kyonna oba gavumenti yonna eri wabweru w'eggwanga United States of America bw'obaako emirimu gy'okolera naye ng'olina gikola mu mateeka. Kaakati eyo gye twajja ebiwandiiko ebirimu musajja mukulu Namukadde Yoweri Kaguta Museveni abasajja be yapangisiza okusobola omuyambako okubikkirira ebibi byonna byakoze bannayuganda ate bayambe mutabani we awambe obuyinza mu Uganda nga bannansi temutegedde. Kaakati wansi w'etteeka eriyitibwa FARA oba Foreign Agent Registration Act, musajja mukulu Jim Morani naye yapangisiza kampuni endala eyitibwa Skyline Capital. Ngeno yalaze mu kiwandiiko nti agenda kubanga Jim Morani ku lwa Museveni asasula Skyline Capital $2,000 egya dola buli mwezi. Gino nga teyataddemu kiseera ddi lwagenda koma. Museveni yamuwadde obutitimbe bwa ssente naye n'atoolako n'abaako kampuni ya munywanyi we endala gy'awa olukusa era n'egenda neewandiisa empapula nga bwe nzikulaga ku screen yawo. Lwaki nkunnyonnyodde akantu kali aka foreign agent? Museveni bw'aba avumirira abo abavuganya gavumenti kasita abalaba nga balina abantu bakolagana nabo awoza for agents of fuzimanya foreign interests. Kakati tunuulira ka gavumenti kannakyemalira obulyake n'obukulu pya. Abasajja abo bwe tabeekengera na bajja mu buyinza nga bukyali bajja kututomeza eggwanga lyaffe speed gye balivuga bo kasita beekuumira mu buyinza. Kakati nabo bagenze ne bawandiisa foreign agent mu ggwanga lya America. Ate foreign agent wa America oyina okwanjula kiki ky'ogenda okukola ng'era oni gw'ogenda okikolera era mugenda kikola kumala bbanga ki era akusasudde ssente mmeka. Kakati Jim Morani okwekweka naye yafunyeeyo subcontractor. Ono naye n'amuwaayo akalimo ye bamuwadde omulimo naye n'abaako gwawo omulimo. Weebuze gwe bawadde $2,000 egya dola gino nga gya buli mwezi ne bamuwaako ka part of contract ye bamuwadde mmeka. Kyenkulaga ekyo y'endagaano eyakoleddwa era ng'endagaano eno yonna eriko emiko 12. Emiko gino 12 nga gye gikakasa Jim Morani kiki ekyamuweesezza Skyline Capital omulimo. Naye wansi w'endagaano eno ndowooza kankulage kuliko agreement. Nkugambye Jim Morani bwe yawadde Chris Stewart owa Skyline Capital omulimo bakoze endagaano eno nga bwe njikulagaawo ku screen eriko ensonga zino wammanga. Consulting agreement on behalf of the Embassy of the Republic of Uganda. Kakati endagaano eno eriko ekigambo nti Dear Chris ye nannyini kampani eyitibwa Skyline Capital amuwandiikidde ebintu bino wammanga. This letter of engagement is between Morani Global Strategies Incorporation and Skyline Capital and relates to certain consulting services to be rendered by Skyline Capital to Morani Global Strategies Inc. on the behalf of the Embassy of the Republic of Uganda with respect to services as described below. Ekisooka consulting agreement. This independent contractor agreement is made between Skyline Capital and the government and Skyline Capital, a government and public relations firm engaged in lobbying contracts and activity as defined by the Lobbying Disclosure Act LDA as amended. Obutagenda kukisoma ekyo nga bwe nkikulaga endagaano eno baagiteekako omukono Julayi nga 6. Morani Global Strategies nga contracting Skyline Capital amuwako ka subcontract okusobola okukolera Museveni okuyamba mutabani we Muhoozi Kainerugaba bamukubira ekikopo mu ggwanga lya America kuba baakitegeera nti eggwanga lya America lyeri ekiise era lyerisobola okulemesa Museveni okukwata obuyinza n'abuwumbagatanya bwonna n'abuwa mutabani we nga bannansi temusoose kwebuza. Kati ekiwandiiko kino kigazi era kyasayiningibwako Morani Global Strategies nga wa Skyline Capital omulimo ne Skyline Capital endagaano n'agikkiriza nti bajja muwanga $2,000 egya dola buli mwezi. Kati kankuzeeyo waggulu ku ndagaano eno mu tteeka ery'aba foreign agent nga bano ba foreign agent Museveni yeyabapangisizza likkiriza kampani okuwaayo ennamba yaalyo n'okuligestaringa era kampani ya Skyline kasita bagiwadde omulimu okukolera Museveni nayo neegenda mu Foreign Agents Registration Act newandiisa
nti naffe tuzze kukola mirimo kulwa kampuni ya musajja mukulu Jim Morani tuzze kukola mirimo era wano ndowooza balaba registration, name of registrant, Skyline Capital, address, name of foreign principal, Embassy of the Republic of Uganda, country or region represented is Uganda, indicate whether the foreign capital is one of the following government. So Skyline Capital ngekolagana ne Morani bali presenting aho the government of Uganda. Kakati wuliriza empandagano bwetyo bweri naye njagala nkutwale nkulage biki bibagamba ebyokubakolera nga bw'ogiraba obwenjikulaga. Briefly describe fully the activities the registrant engages in or proposes to engage in on behalf of the above foreign. Kakati wano wonyonyolera akuwadde omulimo omukolera ki. Skyline Capital, working with Global Strategies Inc., will advise the Embassy of the Republic of Uganda on outreach, engagement with key policy makers. In addition, Skyline Capital will provide media relations and other communication services as needed. Kakati ebyo bwe bityo bwe biri mu ndagaano bingi. Endagaano eno eviiridde ddala mu kitongole ekya United States of America. Kakati wansi endagaano Morani Global gye yakola ne Skyline nyinako enjagala okugirayo wano kali scope of work ne terms of endagaano. In conjunction with Morani Global Strategies Incorporated, Skyline Capital will advise the Embassy of the Republic of Uganda on outreach and engagement with key policy makers. In addition, Skyline Capital will provide media relations and other communication services as needed. Terms: the parties acknowledge awareness and state preference that this is an agreement for services as an independent contractor. The parties will exert all manner of good faith and take all reasonable efforts to ensure performance and prevent repudiation by other parties connected with its activities which could affect its performance under this agreement. Kakati subcontractor on Skyline Capital shall not be held liable for any breach or failure to perform under subsequent contracts between Morani Global Incorporation and the third party. Uliriza endagaano eno. Endagaano eno yakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kukubira kikopo musajja mukulu musibira mu Bwamhozi Kainerugaba nga basiiga Kyagulanyi ettoomi byonna bannayuganda ebikolobero ebibakoleddwa. Museveni abitaddemu ssente mu ggwanga United States of America bagambe nti tebyaliwo. Kakati baakwogera n'okulwanagana n'amawulire nga n'amawulire agaffe gano Media Choice Africa n'abasigadde aboogera saako n'entambi ezisigadde bano baakutulwana balabe ng'eggwanga lya America terifuna bujulizi ku biki bano bye bakola. Ekyokubiri ky'ekyokuba structures Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna nga bwazizimbye in favor of okuwamba obukulembeze wansi wa musajja mukulu Muhoozi Kainerugaba n'okusiiga ettoomi n'okuwaayiriza ebintu bingi. Kyova olaba nga bafiira ku bantu bonna be baasiba mu makomera babatulugunyiza ekimala baagala bakkirize nti nze gundi yeyantuma abaana be baakwata mu makomera babateekeko emisango bagitwale mu Amerika bagambe nti anti mulaba ne bakompolisize be bakwata bamaze okukola video statement nga bakkiriza. Kakati bwe butambi buno bwe balina okuwa kampani zino Morani Global ne Skyline Capital babere nga babutambuza mu ggwanga United States of America okulwanira mutabani wa Nakyemalira nti obukulembeze tulina obuwamba bano batujju n'ebisigadde. Honorable Joel Ssenyonyi, of course bamukazako erya leader of opposition sirirye office mwali amateeka gakimukazaako naye ng'engeri gya mu presidential system banaye tubeere serious. Leader of opposition ne bwoba olina hybrid system nga eya Pakistan erina both parliamentary ne presidential system abeera ceremonial. Kati leader of opposition aina kubanga atudde ku minzaani yemu ne executive prime minister nga bombi babaka baaki ba parliament abakulembera. Kati nga bwolaba ebungereza mu hybrid ye Pakistan bwe kyandibadde wano President Museveni nga alekebwanga is a ceremonial leader oba kitegeera nga alinga bwolaba queen wa bungereza kale katugeze. So
leader wa opposition aba butereevu ku minzaani y'emu ne minister ne prime minister abeera ne executive power. Fe wano tulina leader wa government business executive prime minister. Kitegeeza ono minister wa government. Kati minister wa government tasobola kubeera na leader wa opposition. Naye abeera wa leader minority leader in parliament. Bwe kiri speaker agambye bagenda ku amendinga waawo. Anti ne bwa amendinga kati so nolwekyo bwe baba bagabiddeko ku bibiina ebirala, they are just being magnanimous. Bayina just kisa n'empisa tamuje namwe mugire naye nga ayina kulembera kibiina kye mu parliament. Kyenabagambirako nti Joel Ssenyonyi Europe akyasoose okukola omulimu gwa ddala. You consult your own masters onule ne botebuuza ku mulala. Kati yakola omulimu wadde bamutuma kati kiringa bwogamba nti Independent Electoral Commission. Omanyi nze nkulanga system za Uganda kyeba kiyita tisi kye kiba. Kati independent yetyanga candidate yagironze ate nga agenda vuganya naye avuganya. Independent Electoral Commission yandibadde nga bolabe ye Kenya constitution ya bayita Independent and Boundaries Electoral Commission. Nti mu kulondebwa kwayo mubeerawo commissions ez'enjawulo ezituula ne Kenya Law Society nga mweri, coalition of parties nga nayo mweri, ne balonda ba commissioner ne balonda chairman. Obe Mozambique nti babaka ba parliament be balonda Electoral Commission. Obe South Africa ne Namibia nti judiciary yegattamu mu kulonda. Kati yeyebeera with the degree of independence. Independence kitegeeza oli bwakubuuza to whom do you owe allegiance, answer ye eri ki, ani mukamaawo oba kitegeera. Kati Electoral Commission ya Uganda bw'ogibuuza ani mukamaawo eddamu ani mumanyi kati ba independent. So katugeze Electoral Commission ya Florida state mu America, chairperson elections balonda mulonde. Kati bw'omubuuza ani mukamaawo agamba balonzi oba kitegeera. So governor tayinza mulagira nti bira gundi akalulu. So nolwekyo wano mu Uganda yaffe nga bwe njitunulidde bwe bityo bitambula sebo. Kati mu bufunze ne cabinet eri ku ludda oluvuganya nayo teyina byamannyo byegenda kukola. Ye ina nayo kukola mulimu gwa kibiina kyayo gwe kyagiwadde. Bwegamba nti kuzoganya nga bazoganya. Naye ono muno ngaali diplomat nnyo ba foot soldier bagaye bagenda kwekalakaasa. Anti kati nabo tibabimanya nti kati nabo kati gwe babuuza bo foot soldier organic eyo mu constitution ya NUP teri. So kwekalakasa mumala budde naye kino kye bakola era kiriwo mu Uganda tuteekeddwa okukola. Olumukyala Buloka yabikolamu ennyo yamwa miliyoni zaali 5 n'akomaawo. Kakati yenze owooluganda nkubuulira amazima tetujja kutwala mu mawoofisi mweno nette. Ekisooka eddogo kyali kikulu nnyo mu kuwangula ettaka lino. Eddogo eba okubuulira ke mazima oba kya bulungi nkiraba. Kati awo amapeesa ago gonna ngenda gakunyigira era nkuwe n'amannya ag'abantu abaali emabega w'ekino. Kati omuzannyo gwayisemu ayise mu poliisi jastre fayiro zonna. Nze njagala fayiro zitooke tuzigyewo zonna zibe nga tezikyalabika. Otya bulungi era tezinkwese neno gyendi weebale nnyo. Kati nze njagala mapeesa agenjagala tunyige tukole kiro ezo tuzisi kuba kati nange eno gyendi nandibadde nga nsobola okujjana nti wakange eri mu banka nfune kabangu yenkole naye kakati nange mmanyi nze kizibu kubanga amanyi bwakwata nze gakiwedde era puroguramu ye puroguramu ye etuuka okusomebwa lwekomawo bamuse mu October nagwoli munda nga nze ndi munda kasiriwo. weebale nnyo naye wale bala zolina okuwandiika egende wane egende wale. Kakati nze baaba kino ekyokugamba nti tusobola okugabana ettaka tukikaana naye tusooka tubeeko sente zenkwatako naawe olaze. kubanga nze ekyesente nsobola ozifuna naye nga bwenkunyoli mbadde nkwata sente nziteeka muntu n'omuteekamu kye n'omwesiga
uli amaifa ababadde basuubula ebbanga twesigangana ffe ng'abasuubuzi nyinza okuba nengenda ngula ebintu mu kikubo ya miliyoni nga 2 nembigula abantu nembirekawo nemala ennaku 2 nenkomawo nkya nembitika naye nga enkola eyaffe kati ffe tuli bantu abeesiga omuntu naye kakati nyinza okugenda nengula amafuta nensasula nenkola nanka nenteekayo teganja nenja kunona amafuta naye tegakoze eki naye tegali naye obuzibu bw'abantu baffe ngaala bukwata ssente n'oziteeka mu muntu muwe nga mukola naye ogenda okwesanga te olukwata ku enjawulo gireetewo kibaaba erukanda nti otadde omuntu yatandika omusala ate kati oli naye abasajja bwe tebandiwangudde singa saaliwo tebandiwangudde muto naddala okufuna ekyapa agoge mazima naye kati ate saawa ero tuli ffenna njagala tubeawo njagala osooka ofuna obukakafu kyembadde njagala banja atulayo nti ob'ettaka tuligalanyiza ssente bwe kubanga noŋambye tusobola okusaba kubanga tusobola okusigana nange ekizibu bakati ndi wala kakati kankubuuza ekibuuzo omanyi nti bwenkusomeramu empiki olina kyoyinza okukola ku ttaka onowula nti bavuddeko bagenze bw'okola ki bwenkusomera empiki omanyi olina kyoyinza okukola ku ttaka onowula nti bavuddeko bagenze bavuddeko bagenze oyinza okikola ssebo katwakiwakana tetunobya kooti kiri bya ofiisi gye bakutwala naye ne tubako gye tuteeka kuwutaka okwo nowula nti ente zifudde ziweddewo omusajja avuddeko agenze omusajja agenze kituufu omyaka gye tekiwuliranga ekyo kibaayo gyekiri kati lwaki tompi omukisa sso naye kakyembadde ŋŋamba wakati bwe kikolebwanga ekyo ng'ekyo kakasa nti tesobola kutwala ssente nnyingi ezisooka okugendako omanyi zenjagala kiri bweki sokonage nti oli mumalirivu okukola wakibayita ekikubansiko wakya bulungi nze ngamba nti okuwangula twakola kino nakino nakino era naawe ng'okimanyi bulungi kakati ŋŋamba awo kino otereeza wano na wano na wano kakyembadde ŋŋamba kakati ettaka ng'ebiba tusobola okubala ng'ekyo nensobola okufunako ssente kiyinza okubeera mu ssente nga mmeka zoyinza okukola omulimu ogwokumala nedda kyengamba kiri bweki ssente ezange nonga ntionalego soka okwata ssente zino ne bwe tunatula otuzo ngamba nti sebo zezo tuleetedde obukadde buubwo zogende sebo bwetwa okuwangula kati uganda weetuuse komishona w'akakiiko akakola ku ddembe ly'obuntu asaba omuntu ssente enguzi amuyambeko okubuzaawo fayiro ya poliisi. Kati Uganda weetuuse ate nga yatuukawo dda. Komishona w'akakiiko akakola ku ddembe ly'obuntu asaba omuntu ssente amuyambeko okutta ente z'omuntu ng'ekigendererwa kyakulemesa oli kubeera ku ttaka kwalundira ente zino. Kati Uganda weetuuse komishona w'akakiiko akakola ku ddembe ly'obuntu asaba omuntu ssente amuyambeko okuloga omusango y'ensi kati gye tulimu. Kati ku byamu akafaananyi nga omusajja bamaze okumuttira ente ze agenze ku poliisi fayiro bagibuzizzaawo kati agenze mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu awaabeyo omusango ng'ate abali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kati ba komishona Wangadya yagenda ye Simeewo Nsubuga. Olaba ensi gye tulimu. Tuli mu kaseera akazibu ennyo bwe twogera nti bino byonna biva ku sisitimu nvundu kubanga singanga tubadde n'obukulembeze obulwanyisa enguzi singa Simeewo Nsubuga mukwate. Singa abantu bonna vidiyo eyo mpanvu be yakolagana nabo ebukalasa mu landisi okujja ekyapa ky'omusajja ku sisitimu ne yeewaana bakwesa ssente ekyapa ne bakibuza ku sisitimu singa bakwate. Ne sisitimu nfu olw'okuba NRM ye yaleeta ekiteeso togikwatako tasobola kukwatibwa. Kaakati bassebo ne bannyabo abataategedde vidiyo fayiro eyo eri etya omusango guno. Ono omusajja yekka gwakubira Simeewo Nsubuga ate gwabadde alwanyisa emabega eri
omusajja oyo yali yagula ettaka naye ng'agenda ddikyusalidde mannya ge. Simeon Nsubuga n'akolaga n'abantu ate abafere ne bajja ne babuza ekyapa ky'omusajja ono ng'agenda kiteeka mu mannya ge, bo ne bakiteeka mu mannya gaabwe. Omusajja bagenda ne bamugulako ebisango n'abeera nti byamusinga mu bufere, kati aliira ku nsiko. Kati ate olw'okuba Nsubuga bali abali amudda ssente oludda luli, kati abavuddemu ate kati akwatagana n'ono amugamba nedda nze mbadde nkulwanyisa, mpa ssente nze mmanyi amapeesa ag'okkola n'ettaka lye baliko bwe tunatta ente bajja kulivaako nze mbamanyi. Olaba abantu bwe tulina bwe bali abazibu mu nsi muno. Komishona Mulamba kakiiko ka ddembe lya buntu bali amaze obbalyamu ssente ng'ate n'ono ettaka baali mujjako mu bukyamu, bakozesa minisitule y'ebukalasa landisi mu bukyamu. Kati omusajja ali mu kwekweka bamugulako abafere bakugulako ebisango n'obeera ng'ate oliira ku nsiko. Kati mwennyini ate n'avaayo n'akutegeeza, ategeezezza omusajja vidiyo eyo mpanvu nti nedda ne poliisi y'eruwere ekunoonya, nze mwennyini nze akunoonya. N'amusomera n'ebiwandiiko byonna, nze nawandiise bwe nti ne bwe nti gwe mpa bwa ssente, gwe ebisigadde bindekere, ettaka nze mpa bwa ssente. Olaba ensi gye tulimu. Bali eri tebamanyi nti omuntu Simeon yabavuddemu ate kati akwatagana ono omusajja era apulaninga kutta nte zaabwe, apulaninga kubuzaawo fayiro ze banoonyezaako. Corruption, impunity, byonna awo ebituuse. Kye tulina okukola kiri kimu, kukyusa bukulembeze, tubeere ne gavumenti efa ku bantu ba bulijjo, ebitongole byayo nga bikola. Kubanga Simeon Nsubuga singa anti-corruption court yekola, singa State House anti-corruption unit yekola, oyo musajja singa mukwate lwakubanga WNRM. Singa abeebukalasa baakwatibwa, singa oyo omusajja ono gwe banoonya ono, singa musajja watu baafunye edda abamuyamba ogamba nti nedda abeebukalasa mutubuulire ebikwata ku kyapa kino. Kati omusajja labayo kati saawa eno amukyukidde. Ninze Henry Maganda Matiya Kyolwo otudde.